kyeyalungamiza kyekituufu. Minisita tannavayo kugamba nti alayide skin ne champion gudo tebasigala nga bakwatagana ne okumutwala ekiro mu bikonsati. Mwana muto nnyo champion gudo okubeera mu ebyo. So minisita sebo tukwebaza olw'okutuusa obuvunaanyizibwa bwo. Wadde nalabyeyo abatategeera abatooletoole nga bavuma minisita. Baminisita be balungamye eggwanga era tebakola bintu bitali mu mateeka. Mbu Junior kakati olaba kakati omusajja muveeko omusajja ye nkyamuliko nja kuba aliyini mpaka Desemba. Eriyo awakana waliyo abadde awakana sebo. Nja kwogera ku aliyini skin mpaka lwanaagwa namuwa Desemba. Wabaddeyo awakana eyo atambula agende. Waliyo agamba sijja kisobola. Waniko omukono nkulabe kamanyira akabajjudde. Ani angana okwogera ku aliyini skin waniko omukono mwe mugende mumanyire buli bubbulooga bwammwe bwe mugulira data. Kiwulidde manyi mulina bubbulooga bwe mugulira data eyo. Nze siri weni yupi. Nze Junior ndi wa ggwanga. Sina political party. Naliko mu nuupu mbaddeko mu NRM political party yange bagiyita Uganda. Era tunteeka mu obwo bufanko ni forest sibanye ni UP. My political party is Uganda. Nze ndi one man army. Kakati eriya wakana nti sikisobola. Era aliyini skin we mukubye ne mutuuse era walungi weewo. South Africa tayimba yatiddeyo yakamanyiro waba yali yeeyita Kimenke yakitegedde eri yebiwemmeneku. Ffe tuli balamuzi ba social media era tufa masasi. Twagenda okujja ku social media nga tetulina sympathy. Omukwano twaguleka n'abenganda twabakyawa twabavumadda. Kaka tutandika kujja wano kumbuulira mpisa nga n'essomero lya nnemwa. Even at school they failed to discipline me. Muoza Junior obuze mpa ku sente. Sente lusenyente. Oba oguyitamu nnyo nti buli maka gaguyina. Mukitegedde. Aliyini skin kyokugwa kyajja kugwa. It's just time. Bwana abatakyusizza mu neeyisaaye. Era ebivvulu bijja kumusala. Atuuke nga n'ekyokulya anoonya kinoonye. Tulabye ab'amaanyi ba Ronald Mayinja bali bweru bakirininga ttooyi. Si yasoosa oyo. Ba Ronald Mayinja balina amaka agatunula ng'omuntu emunyonyo. Kakati wamma yasoose. Entalo zonna zaalimu ye yazeereetera. Sijja mulwanirako n'olwo. Ezanga ani azirwana. Atamala entalo zange ani azirwana. Nobody. Kakati buli omu yeetikka omusaalaba gwe. Bw'omanyira Uganda, be ready for the consequences. Bw'okakkanya Uganda, be ready to stand alone. Oyinza okuba mu bbi n'atakusammukira ggwe. Oyinza okuvuma Uganda n'olowooza nti bagenda kuwa mmere. Gula olutalo ku bannayu ojja dduwulira. Ne mu kuziika bakuboole. Abantu babagoba mu ttaka. Abantu bizinensi zaafa. Obusungu obuli mu ggwanga lino obumanyi ggwe. Oba oyasaamiridde bwasaamiriza. People are angry and hungry. Banyiivu ate bayala.
kakati we bakuyamba ne bakuwa ku busente bwabwe obw'ekinaku bajje bakuwagire bakubeererewo ate gwe n'obafuula abadaawa abasiru. You'll suffer the consequences. Buli decision gyokola mu bulamu ebako effect. Teri munsi atakola loss singa Bill Gates takyakola. Okitegedde ekyo? In this world everybody makes a loss. Me, I have nothing to lose. You have, everybody has something to lose. Akugoba tabulu wako cha kusuza. Echo nchibanyi. Akugoba tabulu wako cha kusuza. Alien skinny yatambulanga obulungi ku airport nayimba nadda kati ne South Africa ati okulinnyayo ense kuteeka buli we pampalika olaba ne President 7 yafuga eggwanga lino ayina akaseera wawuliriza ku banna Uganda afuna security reports every day. What are Ugandans saying? Bagamba cha banna Uganda Bwetosola tuganto sokuluma waggulu w'abanna Uganda. You want to be a reformer. Munsi tosola kyusa waludyoda. Fenna buli omu ayina akatiba mwaja. Tuvulabo buli omu ku nsi kofini eyawukana. Munsi buli omu ayina akatiba. Abantu be bakakuwa. Nobody is bigger than the people. And when the people speak, when the people hate, when people love, you'll feel the effect. Abantu ebakuchawa, abantu ebakwagala, abantu ebakuwana, owulira. Alien kati awulidde. Banansi chechi. Bagamba nti abantu okunoonya, government yekunoonya. Never open one people. Be pro people. Wano abantu bebaziika mu nnyimbe government teziika. Kati olaba abakungu balemererwa okuziika bakungu bannaabwe. Abakungu kati katolo bwama tebamuziika tebyaggwa. Bakungu bameka abagenda. Nenga nsobola okubuuza abaana ba katolo bwama baliwa. Abiriga. Where is Abiriga? Abana ba Abiriga baliwa. Abantu tebakozesanga ensobi mu kitegeera. Abantu tebakozesanga ensobi. Kamiri omwana wetu omulaba ku TikTok, mwana wa Chameleon oluzungu lwayogera. Bani abamulaba biwumbe. Always shera wotuka notu kati za junior ntuse ku myaka. Ejigambe ekyo sijja kikola. Nze mpagira government eri mu buyinza. Era njagala nnyo kwa ine ebirungi byekoze. Naye ekyokuwagira alien skin weba government project sijirimu. If it is a government project, I'm not part. Prophet Isima Jajja Yichuli aliwa twaduka ekiseera okuziika Isima nga tunoonya abakungu tetubalaba nga banna Uganda be baliwo banne temugule entalo ku nsi ebirala byonna bikole togule entalo ku nsi ensi tegwerereringa munnyo gwa nnyanja omunnyo gwa nnyanja ogumanyi waliwo ennyanja ngo za munnyo amazzi ne booganwako ku makya ne booganwako olw'eggulu era munnyo kyenjize mu nsi eno ate buli woofunanga enduulu ennyingi linnyamu kye nakyo nakitegedde ku alien omanyi okugwa ku alien kunjigiriza ebintu bingi buli woobeera ng'oli ku piki
of your power. Think twice. Ebigo ebisinga okuba. Awo ng'oli waggulu awo. Isima yatuuka ekiseera mu Uganda wano. Omugenzi Isima. Nga ye blogger asinga mu Uganda. Nga asinga ne TV. Nga Isima namba 1 yalimu. Namba 2 yalimu. Namba 3. Nga ffe tutandikira mu kya 10. Naye omanyi ekyasinga okutiisha ku nfa ya Isima. Isima teyalwalako. Bano bakatolu bwama tuze tubalaba nti balwala ne bawona. Omuntu alwadde enkya n'awona. Naye omuntu ataalwala. Ne bakubira bukubiza essimu nti Isima afudde. Ffe twakkakkana. Ensi tulaba ndabe. Ebbugumu twaggwamu ebbugumu n'amaalo ga social media. Naye tuvulanga entalo ezisinga obungi kati nzidda wala. Omusajja ataalwala. Mpaka nakati n'ekyatta Isima tetukimanyi. Buli omu ayogera byalowooza. Oba kino, oba kiri. Oba Isima yakola bw'ati, tuyinza okusanga ffenna tuli bafu. What amazes on the late Isima's death, nobody knows what really killed him. Kati Technocrat Jr ndi wano. Munsi tolwanisanga abantu botamanyi. Nze Junior kasita omuntu yenna nnumba. Nsooka nenzirako mu undercover. Sokedabe naye ani ono. Entalo zonna ezisinga ku social media abazirwana sibe bannyinizo. Era alien skin byali mu government byeyagala tubeeremu. Ekibozi kya alien skin kikoledde government yenu. It is the first time in the history of the Republic of Uganda President Museveni talina amuvuganya. Bannaye oba Museveni oba walogera wanange nnyendeyo. Nenebuuza President Museveni gye yalogera eggwanga lino nange nnyendeyo. Waludde banka yatusalako obuyambi teri abyogerako. Nze sirabangako President Museveni ng'ali mu kiseera kirungi nga kyalimu. Tuli mu alien skin ekyo kyennyini gavumenti kyeyagala. Kati ngogamba alien state agent oyo. Nze nalaba obubonero ku alien skin ne manya nti alien skin ali mu gavumenti. Ekyo kyonkimanyi. Era abanene bangi mu gavumenti bankubidde essimu nve ku aliye. That ya you know. Bamuwamba bwe bati. Omanyi bati ayina masannyalaze. Alien skin ekyamazima ddala amasanyalaze gabadde nago. Era nga alien skin singa abadde atambulidde awo abadde asobola n'okuleeta ababaka nga Bobi Wine. Music prevails over politics. Okuyimba kusukkuluma ku byobufuzi kyova olaba nga bannabyabufuzi bakozesa bayimbi okufuna abantu. Kyobadde okimanyi. Omunene mu entertainment, omuyimbi ow'amaanyi mu entertainment, bannabyabufuzi bamwettanira. Ko amaanyi g'omuyimbi bantu. Kakati President Museveni ebigenda maaso mu Uganda takyayina amuvuganya President Museveni. Era bwe nalabye nga Speaker wa Parliament omukyala Anita Amongi ayendoosinze General Muhoozi. Nemmanya kati MK project ekoledde. Parliament lyesiga eryokusatu erikola gavumenti
naye mu masiga gonna abiri executive ne judiciary parliament yesinga amaanyi. Appropriation okutematema sente z'eggwanga parliament yekikola. Oversight okunoonyereza sente biki byezikoze parliament yekikola. Budgeting okubudgetingira ebya eggwanga budget yekikola parliament. Legislation okubaga amateeka parliament. Ate parliament eyinayo ekirala yesobola okuyipichinga president. Mu masiga asatu parliament yeyimpichinga president jako mukulembeze ngefunye majority ababaka gye basaba mu constitution. Kakati JNMK wabayina ababaka 305 nga namba 3 mu ggwanga speaker amukutte n'amulaga ensi nga ne deputy speaker tayebwa naye waali. Abampuliriza tusisinkana olulala akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi zikubire waggulu. Bali mwali yeni skin eno MK project speaker